السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Allah tumwebaza nanyini matenda majjuvu omukumi waffe era omulabirizi waffe mu mbeera zonna, tumusaba okusaasira kwe n'emirembe omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama n'eri abo baatukulembera mu bukkiriza, tusaba Allah abeere nga abasiima, Allahumma amin. Amannya nga bulijjo Omar Sulaiman Kasule, okukutwala mu erimu eyitibwa al-mirath, kiyite obusika obw'obusiraamu wamu n'amateeka agakwatagana n'ensi yaffe Uganda. Olwaleero tuli ku musomo oguyitibwa omwana ow'obwenzi, ng'ekibuzo kitwebuze kiri mu ddiiro, abaffe omwana ono waani, alina kuba waani, ani nannyini ye? Kubanga abantu abamusikira tukimanyi bulungi nti twalaba ensonga ezisembeza omuntu mu busika bw'omuntu, okusikira omuntu oba okufuna ku byobugagga by'omuntu, mwe muli annasabu, olulyo oba famire, giyite famire. Ekyokubiri alwalaau, omuntu okubanga yataasa omuddu mu mbeera zonna, either nga yamugula buguzi n'amutta n'amuleetinga free, n'amuwa rights ze zonna ezeekolera buli kimu ky'aba ayagadde, oba okubanga yali mukama we n'amutta n'amugamba nti kati oli waboobwe, nga bitwalaba baakulembera. Omwali Uthman ibn Affan yata omusajja gwe bayita an Umran ibn Mawla Uthman, ne wabeerawo Zaid ibn Haritha, oyo nno yateebwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Zaid ibn Thabit bwatu n'abeera nga yateebwa Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Barira n'aba nga yateebwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ne Umaru naye n'atabe yata, buli omu kumpi. So nga Abubakari yakwata ssente ze n'agula Bilal ibn Rabahi, era ye yali omwazinyi w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'amugula ku musajja ayitibwa Umayya ibn Khalaf. Mu mbeera efaananako bw'etyo ne tugamba ensonga ez'essatu zeesigamirwako nnyo awamu n'obufumbo, nga kye kintu ekyokusatu, naddala obufumbo nga butukuvu. So wano kye tuli ku mwana ow'obwenzi. Bwe tugamba omwana ow'obwenzi kiba kitegerekeka ye mwana azze mu makubo agatali matuufu. Ensonga gye tuliko enkulu olunaku olwaleero nga twebuza ekibuuzo ekyo, omwana oyo asikira omusajja oyo eyamwenda, nga tubazze tutemaatema okusinziira ku nnamula z'omwana oyo engeri gy'abazzeemu. Waliwo omwana omukyala nga bamwenzeeko bwenzi nga si bafumbo, ne wabaawo omwana ng'omukyala bamwenzeeko naye ng'omu ku babiri mu mufumbo, either ng'omusajja mufumbo oba ng'omukyala mufumbo. Mu mbeera efaananako bwe bityo, n'ebyabavubuka byonna bitwalire wamu. Simanyi ate mwana wange wa kivubuka, teriyo omwana Allah gwe yagamba nti olina kuba naye nga wa kivubuka. Kale katugende mu maaso tulabe annasabu. Annasabu kitegeeza omuntu okubeera nga tumuzza eri famire ye oba olulyo lwe. Twebuza ekibuuzo, omwana ono aba azaaliddwa mu mbeera efaananako bw'etyo, ani abeera nannyini ye? Kuba maama tali mu halaali ne taata tali mu halaali. Kale katugambe omu ku bafumba babiri ali halaali, ali mu bufumbo obutukuvu, naye najja akola ekikolwa ekifaananako bwe kityo eky'obuwemu. Omwana oyo aba waani? Kye kibuuzo ekiri mu ddiiro. Atugambye nasabu waladu zina min jihati nusiba waladu zina min jihati al-ummi. Omwana ow'obwenzi yazzibwa ku sayidi ya nnyina. Omwana yenna ayendeddwa mu mbeera zonna yazzibwa ku sayidi ya nnyina. Injeno katugambye nti ittafaqa ashaba almadhahibi al-arba'ati wa dhahiriyati ala anna nasabi waladi zina yulhaqu bi ummihi kama yulhaqu waladu al-mula'ana. Abamanyi bonna beegatta, omuli Imam Shafi'i, omuli Imam Ahmad ibn Hanbal, omuli Imam Maliki ibn Anasi, omuli Imam Abu Hanifa, bonna bwe batyo, tewali yawukana. So nga tugasseeko ne bannaffe abamadhahabu agazahiriya abagobera Dawuda Zahiri, nabo bwe batyo kyekigambo kye kimu kye baayogera. Be bayita nno bazahiriya baba basiraamu, wabula nga bo endaba y'obusiraamu oba ey'amadhahabu gano ag'eddiini mu mbeera y'okuvvuunula ebigambo by'ekitiibwa Allah oba ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, bo batwala nassu nga bweri, batwala zahiri al-aya, batwala kye balaba oba kye bavvuunula mayubadilu ila dhihini, ekyo ekizze mu bwongo bwabwe oluvannyuma lw'okusoma wali, kyova nga bayita bazahiriya. Aya yo basoma nti wa aqimu ssalata wa atu zaka, musaale salamu zale, tebanoonyereza birala nti munda kiki ekyali kigendererwamu, wabula bo bakola ki? Bagamba nti kyekyo.
نولويتشو وقد جاء ذلك من خلال أقوال الفقهاء التي وردت في كتبهم نذكر منها بعضا. نولويتشو ebigambo ebyo byajja mu bimu ku bitabo by'abasajja abamanyi bayirimu ey'eddiini ey'obusiraamu era nga mu byo tujja kwogeramu ebinaaba bisobose insha Allah. Qala Ibn Nujaym, asooka okwogera ebigambo ebyo yayitibwa Ibn Nujaym, so nga ate twamulaba y'omu ku basajja abagobera amadhabu ga Imam Abu Hanifa, abasajja abakugu ddala mu irimu ey'eddiini ey'obusiraamu. Yayogera mu kitabo ekiyitibwa Al-Bahru Ra'iqi omujalladu ogwokuna safha ya 251 n'agamba ebigambo bino wammanga. Agamba nti walwaladu yattabi'u omwana agoberera nnyina. Twogera ku mwana ow'obwenzi. Walwaladu yattabi'u omwana yattabi'u mwana agoberera maama, li'annahu mutayaqqanu bihi, olw'ensonga nti maama oba omwana aba yeekakasa omwana gw'aba azadde min jihatiha, ku sayidi ye tabamu na kubuusabuusa nti ono omwana sinze yamuzaala. ولهذا نقول ensonga eyo yathbutu nasabu waladu zina wa waladu almulaana minha, yensonga lwaki omwana singa omusajja aba amweganye oba omwana nga yavudde mu bwenzi ye maama we yasigala akimanyi nti omwana ye yamuzaala, hatta tarithuhu wa yarithuha, n'okutuukira ddala ku extend obusiraamu bwakkiriza omwana oyo kubanga asobola okusikira nnyina oba nnyina okubanga amusikira. liannahu qabla al-infisal, because Allah subhanahu wa ta'ala wali tannaba kugera mukyalo oyo kubanga azaala mwana oyo amakulu ng'akyali lubuto nga tannamuzaala. huwa ka'udhuwi min a'dha'iha hissan wa hukuman, kubanga omwana oyo yalinga kiyungo ku sayidi ya nnyina engeri gye yamuli ku lubuto nga amakulu twakinnyonnyola kubanga omwana aba aliira ku nnyina, buli kimu kyonna engeri gy'abeera mu lubuto abeera nga kitundu ddala ku ye bulamu bwe. Ekyo nno bwe kityo bwe kiri. Waqala Ibn Abdul Barri, omu ku bamanyi ayitibwa Abdul Barri, ayogera muyite Abdul Barri mu kitabo kye kiyitibwa Al-Istithkar, ekiyitibwa Al-Istithkar omujalladu ogw'17 esafha ya 231. Ayogera ebigambo bino wammanga n'agamba nti al-ummu la yantafi anha waladiha abadan, maama tasobola kwegaana mwana we gye buvya ne gye bwenkana. Ekyo ffenna tukimanyi nti omukyala azadde omwana kizibu nnyo ne bw'aba mubbi amugaanira, ne bw'aba alina kyakoze ekibi ennyo era waakiri amuwakanira, tasobola kubanga yeegaana mwana we. Wa annahu laahiqun biha, era y'ensonga lwaki omwana oyo asigala azzibwa ku nnyina ala kulli haali, mu buli mbeera zonna. Agambe nti lawla da'atha lahu, singa abeera takoze eki, tamulekeredde. So mu mbeera efaananako bwetyo tukigambye nti kitabo ekyo yakisanga mujalladu gwa 17 kiyitibwa Al-Istithkar safha ye 231. Waqala al-Qadi Abul Walid al-Baji, omulamuzi ayitibwa Abul Walid al-Baji, so nga ate era atwalibwa nga y'omu ku bamanyi, ayogera n'agamba mu kitabo kye kiyitibwa Al-Muntaka omujalladu ogw'okutaano amakulu juzo ey'okutaano safha ya 342. ayogera ebigambo bino n'agamba nti waladul mulaana, omwana yenna yeegaanibwa kitaawe, nekivaako n'okubanga abakadde ababiri beekolimira, omwami n'omukyala nga beekanyugira ebikolimo mu mbeera y'okuba nti buli omu kibanga okukanya mu mbeera y'okwegaana okukanyugirirwa obwenzi ne basalawo okwekolimira. N'agamba nti wawalalu zina, n'omwana ow'obwenzi oyo ayenjeddwa mu mbeera ze tumanyi, oba mufumbo oba mukyala abadde mufumbo si mufumbo, wamu n'omwana ayendeddwa nga tewali bufumbo. Agambye nti la yubtilu nasabuhu min jihati ummihi, omwana oyo ku sayidi ya nnyina mwana wattu olulyo terwegaanibwa, asigala abalibwayo nti mwana we. liannahu la yahtaju fi ilhaqihi biha ila aqdi nikahi, olw'ensonga ye tekyetaagisa kubeera ng'omwana oyo tumuzzaako nti kyetaagisa abeere na ndagaano ya bufumbo. Mukitegeere bulungi, omusajja okubeera omwana wo nti mwana wo ddala olina kubanga omukyala oyo wamutwala mu mateeka amatuufu ag'eddiini. Saate omukyala bw'akeera enkya n'agenda ayenda omwana we gw'aba azadde, ye tekyetaaga kumanya nti oba omwana oyo yamuzadde mu mateeka. Kyova olaba ne bwe tugenda mu busika nga bwe bagambye nti yarithuha wa tarithuha, maama asikira omwana n'omwana amusikira. Obusiraamu omwana w'omukyala tebumutunuulira, era omwana w'omukyala bwe tugenda mu babul hajib, mu mulyango oguziyiza abasika, oyo omwana wadde bamugya mu bwenzi, omwana oyo aziyiza. Gwe taata akukendeeza ku mugabo gwe wali badde ofuna ku nnyina,
okitegedde bulungi. Ate ekyokubiri gwe omusajja bw'obeera ng'olina omwana afaananako bw'atu nga mateeka si muwoowe, oyo omwana talina gwaziyiza yenna mu busika era taweebwa na mugabo gwonna. Obusika ye bwamugoba ku sayidi y'omusajja. Omwana w'omukyala tatunuulibwa wa gye yamujja, wabula kasita kikakasibwa nti wa mukyala nti baasi. Wabula omwana w'omusajja atunuulirwa nnyo okumanya nti omwana oyo yamufuna mu mateeka maki? Mateeka ga ddiini ey'Obusiraamu. So falidhalika n'olw'ensonga eyo la yantafi anha bili'ani, mukyala newankubadde nga beekolimidde nebba mu bbanga yeegaanye omwana oyo tasobola kugamba nti omwana akola ki? Agaanibwa ku sayidi ya maama. Omwana era asigala wa maama kubanga ajjukira omwana oyo yali kiyungo ku maama, ye yamwezaalira, kizibu nnyo okumwegaana. Wala iqraari bizina, era wadde okubeera nti maama avuddeyo n'akakasa nti ddala mu butuufu omwana ono namwenda bwenzi, ne kikakasibwa nti ddala yamwenda bwenzi, wadde maama agenda kukubwa amayinja bw'abanga yali mufumbo, ono omwana era ajja kusigalawo ng'abalibwa nti mwana we. Oba ntegeerekese bulungi? Wadde yeekakasizzaako nti mwenzi, nga bwe twalaba omukyala gwe bayita al-Ghamidiyya eyajja eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne yeekakasaako obwenzi, Nabbi n'amuzzaayo n'amugamba addeyo azaale omwana. Omwana bwe yamala okumuzaala n'akomawo paka omwana bwe yatuuka okulya, Nabbi n'amuggyako omwana n'amukwasa waliyiha eyali ku sayidi y'omukyala oyo, eyalinga mwannyina oba omulabirizi ku sayidi ye. N'akwata omwana waabwe n'amubawa, omukyala n'amulagira bamukuba amayinja. Kikyatukakasa nti ddala mu butuufu omwana oyo aba wa mukyala. Ebyo nno ojja bisanga mu kitabo kye tugambye Muntaka ekya Imaamu oba eky'omumanyi ayitibwa Al-Baaji, yabinnyonnyola ebigambo ebyo mujalladu ogwokutaano safha ya 342. Waqala an-Nawawi, ayogera Imaamu Nawawi gwe tumanyi obulungi mu kitabo kye ekiyitibwa Al-Majmuu, mujalladu ogw'19 safha ya 199. Agamba ebigambo bino wammanga nti alwaladu bikulli halin waladiha, omwana mu buli mbeera yonna abeera ku sayidi ya maama, mu mbeera ezo ey'obwenzi n'embeera ey'okukolimirwa. La yantafi anha innama anhu yantafi waliyiha yunsab idhan nasab. Agambye nti omwana mu buli mbeera yonna azibwa ku sayidi ya nnyina. Wabawo okwegaanibwa oba obwenzi obwatambula wakati awo, omwana asigala adda ku nnyina, ekibi kidda eri nnyini kyo nga bwe bagamba. N'agamba nti olw'ensonga nti oyo alibadde nga nannyini ye aba amwegaanye. N'olwekyo waqaala Sayidu al-Bakriyi, ayogera omumanyi ayitibwa Asayidu al-Bakri, muyite Abu Bakari al-mashhuru bi Sayyid al-Bakari, mu kitabo kye ekiyitibwa Aanatu Talibina. Ekitabo kiyitibwa Aanatu Talibina. Ayogera naga mujalladu gwakumeka, mujalladu gwakubiri safha y'18. Ayogera n'agambye ebigambo bino wammanga. Agambye nti walwaladu yulhaqu bilmar'ati idha zanat, omukyala oba omwana yenna avudde mu bwenzi alina kudda eri nnyina singa nnyina kyekakasibwa nti yakola bwenzi. Wahumilat bihi wala yulhaqu birrajuli, omwana oyo aweebwa mukyala era tasobola kubanga aweebwa musajja mu mbeera zonna. Ebyo nno ebigambo tubirabye Ibn Hazmi gwe twagambye omu ku bagoberera amadhahibu ga Dawuda Zahiri, naye bw'atyo bw'agamba. Agamba nti walwaladu yulhaqu bilmar'ati idha zanat, omukyala aweebwa omwana w'obwenzi yenna aweebwa maama we mu buli mbeera yonna. Wala yulhaqu birrajuli, era taweebwa musajja taweebwa musajja oba omukyala omusajja oyo yayenda ku mukyala oyo. Mujalladu ogw'ekumi ekitabo ekiyitibwa Al-Mihna li Ibn Azmi akyogera n'agamba nti omwana oyo takkirizibwa kubanga aweebwa musajja. Ojja kgenda ku safha y'323 mujalladu ogw'ekumi ekitabo ekiyitibwa Al-Mihna. Ne wali eri bwe tugambye Sayidu al-Bakri kyayogedde, agambye nti waladu zina la yunsabu ila al-abi, omwana ow'obwenzi takkirizibwa kubeera nti aweebwa oyo eyeeyita oba gwe bayita, kubanga tabeera mu mateeka, eyeeyita oba gwe bayita taata tamuweebwa.
era tabalibwa nti mwana we, innama yunsabu ila ummihi, wabula omwana oyo azzibwa ku sayidi ya nnyina. Tugambye Sayyidul Bakari huwa Abubakari almashhuru bi Sayyidil Bakari mu kitabu ekiyitibwa I'anatu Talibiina. Bw'atyo bwe yayogera ebigambo ebifaananako bwe bityo. N'olwekyo awalan bwe tutunuulira anna al-ulama istadallu fi dhalika bi adillati, abamanyi bonna mu mbeera efaananako bwe tutyo babyogera nga babijja mu bbanga, wabula waliwo obujulizi obugobererwa. Awalan okusookera ddala anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama alhaqa waladul mulaana bi ummihi, nabbi sallallahu alayhi wasallama yakwata omwana ow'abafumbo ababiri abeekolimira olw'okwegaana omwana ku sayidi ya kitaawe n'abeera nga yamuzza eri nnyina. Fa an ibn umara radiyallahu ta'ala anhuma, hadithi yajibwa ku ibn umar Allah asiime ku bombiriri, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama, temazima omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama laana baina rajulin wa mra'atin, nabbi yaliwo oba abasajja omwami n'omukyala bajja eriye ne babeera nga bwe batyo beekolimira ku mbeera y'okuba nti omusajja yeegaana omwana. Fantafa min waladiha, omusajja ne yeegaana omwana w'omukyala. Fafarraqa bainahuma, nabbi n'abeera nga yabaawula. Wa alhaqa alwaladu bilmara'a, omwana nabbi n'amukwasa omukyala. Eyo hadithu gye gisanga mu Bukhari, sahihi Bukhari, kitaabu talaq, ekitabo kye bayita kitaabu talaq, baabu yulhaqu alwaladu bimar'ati, omulyango ogwogera ku kubeera nti omukyala abeera nga yakola ki, yakwasibwa omwana. Ojja bisangayo hadithi ya 5315 safha ey'ebikumi 222, ojja kubanga ebigambo ebyo obisangawo. N'agamba nti qawluhu, mu bigambo bye byayogedde, wa ulhaq, n'agamba nti wa alhaqa alwaladu bilmar'a, nabbi sallallahu alayhi wasallama bw'atyo, wa ulhiqa alwaladu bilmar'a, omwana yakwasibwa omukyala. Agambe nti yuridu annahu sarrafa nasabahu ila ummihi, kyeyali ategeeza nti omwana oyo ekika kye kyali kizza eri nnyina, era bw'atyo ng'abalibwa ku sayidi ya maama, ye famire ye. Liannahu, olw'ensonga, qabla dhalika kaana yunsabu ila abihi, bifongo okwekolimira tekunnabaawo, abaana bonna bwe baatunulwanga baagambanga nti abo baana ba gundi, kubanga temwali mwana yeegaaniddwa. Falamma mana'ahu min an yuntasaba ilayhi, omusajja bwe yamala okwegaana okubeera nti omwana oyo oba omwana oyo agamba nti ali mu baana be, agamba nti nasabahu ila ummihi kana dhalika wajha min ilhaqi biha, nabbi sallallahu alayhi wasallam yamukwata omwana n'abeera nga amuwa omukyala era n'amuzza ku sayidi y'omukyala oluvannyuma lw'okwekolimira kwabwe ombiriri, ne kitegeeza nti omwana oyo asigala wa famire ya mukazi. N'agamba nti liannahu aqamaha lahu fil intisabi maqama al abi, olw'ensonga nti maama ku sayidi eyo yaba asigadde ng'ayimiriddewo nga kitaawe mu mbeera efaananako bwetyo, baada an lam takun kadhalika, oluvannyuma lw'okuba nti ekyo kibadde tekiriiwo olubereberye. Namba ekyo hadithi ojja gisanga oba ebigambo ebyo ojja bisanga omumanya ayitibwa Albaji ng'abinnyonnyola mu kitabo ekiyitibwa Almuntaka safha ya omujalladu ogwokutaano safha ya 329. Thaniyan, obujulizi obwokubiri bwe batuleetera abamanyi, qaala nabbi sallallahu alayhi wasallam, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba fi waladi zina, ng'ayogera ku mwana ow'obwenzi, agambye nti li ahli ummihi man kanu, nti omwana oyo abeera wa ku sayidi ya nnyina wamu n'abantu b'oku sayidi ya maama we be babeera bafamire b'omwana oyo. Hadithi eyo gyagisanga Abu Dawuda yaginnyonnyola mu kitabo ekiyitibwa As-Sunanu li Abi Dawuda kitaabu talaq, bwe yali ayogera ku kitabo ekyogera ku kugoba oba okutala kw'omukyala, baabu fiddiai waladi zina, mu mulyango ogwogera ku kubeera nti omuntu ajja okukaayanira omwana ow'obwenzi. Qala anhu al-Albani, yayogera Imam Albani n'agamba nti yayogera ku hadithi eyo, yagamba nti hadithu hasan, yagamba hadithi ddala hasan erina eri madaala abiri, amakulu yali dhaif nejja mu makubo ag'enjawulo nebeera nga efuuka hadithi hasan, nejja mu sunan Abi Dawuda maa ahkami Albani, era bwetyo nejja nga mulimu n'ennamula ezo ezannyonnyolwa Imam aba omumanya ayitibwa al-Albani. Thalithan, ekyokusatu, an ibn Umara, hadithi eva ku ibn Umara radiyallahu ta'ala anhuma,
Allah siime ku bombiriri. Qaala yagamba nti idha talaana abantu ababiri abo omwami n'omukyala bwe bavaayo ne beekolimira ku mbeera y'omwana agambye nti farraqa bainahuma bayawulwa walam yajtamia era tebasobola kuddayo kubanga basisinkana omwami n'omukyala oluvannyuma lw'okwekolimira kubanga buli omu omu aba yisizzaako obusungu bwa Allah ate omulala nga yeekolimidde yisizzaako ekikolimo kya Allah kati ab'ekikolimo n'obusungu bwe basisinkana awo nno gujabagira. Waddaa alwaladu li ummihi yuqaal n'agamba nti waddaiya alwaladu li ummihi n'omwana lwakyo n'abeera nga azzibwa ku sayidi eyaani ey'amaama amakulu n'afuuka mwana wa maama yuqaalu kigambibwa nti ibunu fulaana omwana oyo mwana wa gundi. Waliwo omuvubuka yeeyitanga ibun abihi oli bw'agamba nti ibun abihi ne ibun ummihi bisigala biwa amakulu ge gamu. Ibun abihi kitegeeza nga taata we tamanyikiddwa ate ibn ummihi era kitegeeza nti omwana oyo wa maama kitegeeza mwana wa bwenzi. Kakati awo waliwo abalala abalina enjogera egamba nti mamizi dota obeera omuntu omuvumye naye nga tokimanyi. Bw'ogamba mamizi dota kitegeeza muwala wa maama kiba kitegeeza nti omukyalo oyo omwana oyo nnyina yamwenda bwenzi. Okitegedde bulungi? Abasinga okwesa enjogera eyo okusinziira ku sharuhu eno mu byegendereze aba mukitegeeza mukyogera mutegeeza nti omuwala atannafumbirwa akyali wa maama. Naye bw'ogamba nti mamizi dota kiba kitegeeza nti omwana oyo wa maama. Kino byonna byonna bitulaga nti omukyala bakuwasa obaana bonna b'ozaala ozaalira musajja. Kuba obujulizi twabulaba buyitirivu. Omusajja nsonga nkulu nnyo mu famire. Qawluhu kyava atugamba tugende mu maaso. Obujulizi obulala bwe batuleetera abamanyi obwokusatu Ibn Umar radiyallahu anhuma Ibn Umar agamba qawluhu nabi sallallahu alaihi wasallam obujulizi obutula yagambye mu hadithi yonna akontinga n'agamba nti hiya asabatuhu yarithuha wa tarithuhu. Omwana oyo olwo asigala ku sayidi ya maama n'olwekyo abo ku sayidi ya maama abasajja bamusikira wa tarithuha era ne maama tarithuhu naye asikira omwana we. Waman idda'ahu lizaniyatin n'oyo yenna baavuddeyo okubeera nga omwana oyo amukaayanira julida olwo nno kiba kyeyolese nti oyo ye mwenzi ddala olwo aba akubwa amayinja. Amakulu obujulizi buba buvuddeyo obukakasa nti abantu abo baali benzi ne babeera nga bakubwa amayinja. Hadithu gyagisanga mu Daarimiyu Abdullah ibn Abdirrahmani bon al-Fadli bon Bahar bw'atyo yabinnyonnyola ad-Daarimiyu yabinnyonnyola ojja bisangayo bijja kubanga obitegeera oba oyongera okugaziwa okusinzira kuno nno kitegeeza nti olwaleero abantu bangi bajja ku medias ne bakayanira abaana mu maka g'abantu n'abasiraamu ababuyabuya boolabira ddala abasajja abakulu abalina n'envi ne bavaayo nga bakayanira abaana mu maka g'abantu olw'obwenza nti tebasobola kubanga batuula buli ssaawa baagala kubeera nga batambulira mu maka g'abantu bawulira bookyebwa oli okutuula awulira wamwokya n'asigala kubeera ng'agenda atambula buli wamu ate munnange Katonda gwe yawa obulungi n'obwagazi obuyitiridde atasobola kwekuuma. Ne bavaayo nga bajja leero walizi DNA ezatuleetera ebizibu olwaleero. Abantu buli ssaawa DNA tugende DNA test yajja kubanga etabula amaka g'abantu. N'olwekyo Rabi ano obujulizi obwokuna li anna ma'ahu yakunu mustahlikan bima'iha olw'ensonga nti amazzi g'omusajja gaba gazikiridde lw'amazzi g'omukyala kuba kitumanyi obulungi nti when science is taking place oba kyetwandiise diffusion of that amazzi g'omusajja bwe gabeera released ne gabeera nga gasinkanye n'amazzi g'omukyala ge bayita amagi gadissolvinga ne gakola gundi emu noba nga tosobola gawula. Nolwekyo fayurajjahu bijanibiha
yensonga lwaki kubanga amazzi gano omusajja ye bw'agareleasinga ne gabeera retained n'amazzi ag'omukyala gadissolving ate ne gasigala mu mukyala omukyala amakulu nga tukyasobola kugaawula nti bagano giga omusajja oba gano giga omukyala yensonga lwaki baga nti olulwo omwana abeera ziba ku sayidi yaani ya maama naddala singa aba akolimiddwa omusajja ng'amweganye obanga omwana ayendeddwa bwendebwa mumbeera efaanako bwe n'engeri y'okuba nti omwana aba akulidde mu lubuto lwa nnyina wali annahu mutayaqqanu bihi olw'ensonga nti kyekakasibwa nti maama bw'abanga yazadde omwana tasobola kumwegaana min jihatiha ku sayidi ye liannahu qabla al infisali kubanga bwe yabadde tannamuzaala huwa ka'adwu min a'daa'iha hissan wa hukuman yabadde nga kitundu ku ye mu mbeera y'okufiiringi ng'amuwulira muli wamu n'umunnamula nga bw'olaba omukyala ow'olubuto atambula otosobola kugaa nti kali akaana kaakali kali mu lubuto ono omukyala wa lubuto era ogamba nti mukyala wa lubuto omukyala ow'olubuto ebyo nno byannyonnyola Ibn Nujaymi mu kitabo ekiribwa al-Bahru Ra'iq mujallad ogwokuna safa ye 251 yabisangayo khamisan obujulizi obwokuna al-mar'atu fi istilhaqi al-walad binasabiha binafsiha karrajuli bal hiya aqwa sababan fi dhalika omusajja mu mbeera eno ey'obwenzi n'embeera y'okwekolimiragana wakati w'omwami n'omukyala ku mwana nga bamweganye omukyala aba n'amaanyi ge gamu ng'omusajja bw'aba n'amaanyi ng'omukyala tamwenzeeko bwenzi amakulu nga yamuwasa mu bufumbo obutukuvu n'olwekyo omwana aba n'amaanyi omukyala aba n'amaanyi okubeera ng'omwana oyo amuweebwa amakulu omukyala yaba asinga amaanyi mu nsonga eyo kubanga bwe tutunuulira omwana yaba amuzadde ekyokubiri tasobola kumwegaana naye ate omusajja asobola okwegaana omwana nga bw'amwegaana mu bufumbo singa abalaba nga waliwo ebitafaanagana oba omwana byaba akola nga byawukana ku ebyo biri byamanyi wamu n'okubanga omwana oyo azaaliddwa oba nga azaaliddwa mu bwenzi era y'ensonga y'emu esobola okubeera ng'ebeera so aba asigaddewo ku sayidi y'omwana oyo kuba tasobola kubanga yeereta yekka ku nsi yaba omukyala kuba omukyala kizibu nnyo okwegaana omwana ng'ate twamulaba ng'olubuto alulina so ne kibeera akuwa sababu fi dhalika n'abeera ng'omukyala ku nsonga eyo nsonga nkulu nnyo eyeesigamizibwako ekyo liannahu yulhaqu biha min halalin kana au min haram olw'ensonga nti omukyala nabagambye omwana waba amuggyemu haramu oba mu halali fe obusiraamu tusigala tumubalako nti mwana we wali annahu la shakka minha idha sahha annaha hamalatuhu era tewaliiwo buzibu bwonna singa kiba kituufu nti omwana oyo yamuzaala wadde yamuzaala mu buki mu bwenzi asigala mwana we nabagambye omusajja bwe baba bakusikira omwana abaana bo tubatunuulira nnyo ku sayidi yo omusajja okusinga ate abaana b'omukyala abaana b'omukyala oba yabajja mu bwenzi oba yabajja wa ffe tetubuuza yabajja wa ebyo biri wakati we na Allah we wakumubonereza wabula singa kikakasibwa n'avaayo n'akarra binafsiha ye kennyini ne yeekakasaako nti mwenzi olwo neteeka lubikola ki lulimukwatako oba ne wajja abajulizi abakakasa ku nsonga eyo olwo ne kimukwatako ekyo yakinnyonnyola Ibn Nujaymi mu kitabo ekiyitibwa al-Mihna mujallad ogw'ekkumi safa y'ebisatu so mu mbeera efaananako bwetyo ebyo nno bye bikwatagana ku nnamula ez'omwana ow'obwenzi nga bwe tumulabye mu nnamula enijjeno ku bujulizi bwe batuleetedde biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala mukkirize akakolwa leero tubeere nga tukawummuliza wano ate tubeere nga tukwata ku kalala insha Allah bye bujja